Full-figure avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Anteera. Twogera ku mukyala wa SB4 avuddeyo n'abeera ng'amulumba abadde n'ayogera ku nsonga z'abaana abajjiira ku ssomero eryali eggaba. N'alyoka agamba nga Full-figure yagamba Full-figure n'alyoka agamba nti obusomero obwo bususse okuba nti nate bumerukawo. Okitegeera omunno mwaleetedde ate n'essomero lya Anteera. Nagana amasomero gamalukawo kati omuntu batandise obukola bungi bwasimanyi buddeke yasimanyi bwani nalabira n'omukazi w'amabeere amangi ono alina amagulu akalinga situlo nga yeekubya yakagenda azirazi alina ekiyumba kikadde kivunduvundu kiri eyo naye akikoze mbw ateekemu abaana b'abantu omuntu gwe nabe ali clean ali smart asobola okukola ekintu ekyo yabadde faida n'akaziwe era oyo gwe tusobola okuwa abaana naye ebintu ebyo nalwaki bijja nti abantu bafuna certificate mu bumenyi bw'amateeka ofuna te certificate nga tole guidance tolabe kiki omuntu n'ayingira natuuka n'okugalira abaana bemogera mwenna bitankana yayingidde naggalawo n'asalaasala n'osala akaana akasooka mumanyi obwana bukuba endulu mmwe mumanyi sawundi y'obwana n'okakwata n'osobola okukasala n'ofumita n'okwata n'akalala nga bali luddawa nga baliwa n'abasomesa n'ababalabi baliwa mukwata abaana b'abantu bakuŋŋaanya ne mukolamu ebisiniro babita ogi simanyi biki babita batebe ebikampani ne mugenda ne musabirizayo mu bazungu tobekuona abantu bangi balina obwana nabwe buto bigurupu birina obwana kubanga bafuna eyo mu bazungu balina otuuma obwana bw'abendi omuntu ewayogera tewali tayambibwa ne babayo yeekubira enduulu awo webikoma kubanga government ebintu ebimu officers ezimu nnafu waliwo ebintu ebirina okukyuka muba muwooza atukwatamu akwatemu eni gogi simanyi eni ogi muwozi oba atukwatemu lwa nsonga ki wano twalabako abantu ababba amabaati nga n'abamu banene n'okukirawo bonna mwabasavinga ne mukwata omukazi omunaku nandutu asembayo obunaku emisango gimusinze asibiddwa akoze ki ali mukoza kati ali kumpi agenda na kalaba naye nga waliwo nayimya n'agamba bati nagalabidde mu lujja lwange abalala bagakomereza embuzi abalala bagakomereza ki kwegamba nti wano singa abaana bwe basaze kwabaddeko omwana w'omusirikale omu oba singa kwabaddeko omwana wa genero omusajja oyo singa akyali mulamu singa mukyamwina mu kaduukulu singa kwabaddeko omwana w'omukulu omu nga yasaliddwa singa omusajja oyo gwe muyita omulalu singa akyali mu kaduukulu lwaki waliwo impunity mu bantu abamu bannansi ekibatedde n'okwetama eggwanga lyabwe n'okunyiiga ennyo obusungu abantu bwe bayina buva ku impunity lwaki abamu balabibwanga bannansi abantu balabibwanga bannansi. Pastor Bugingo naye ali mu kwemulugunya yeemulugunya ki ali ku nsonga z'okuba nti no minisita Jesse Muyingo yavuddeyo naggala essomero eriri eggaba okitegeera kaakati bantu bangi bagamba nti minisita oggala otya essomero nga ggwe abaana abaafiira ku ssomero lyo eriryo teryaggalwa nga ne paka kati obujulizi tebunnaba kubeera nti naate munnange buvaayo okitegeera bagambye nti minisita omusango teyagusaze bulungi kale katubeere nga tukuwa Pastor Aloysius Bugingo. Minisita basazeewo dda essomero gye batemedde abaana lyonna liggalewo okuva ku lisooka wansi paka waggulu ku lya secondary lyonna liggalewo abaana abazadde bawaayo fiizi era basuubira nti abaana balina kusoma guno omwaka naye minisita bwe yamaze okuyisa ekiwandiiko ekyo ne bamuddamu era ku Twitter ne bamugamba naye neewuwo waafiirayo abaana nga siriggale judgment teri fair Katonda yekka yagenda okubeera fair gye tuli kati omuntu ali babanga yawenduddwa agenda atta abaana nga yamuwendudde yamuwa kye yamuwa nga baagala kuggalawo pulojekiti eyo yonna okuteesa kw'oli eyamugula kwayiseemu era poliisi yakoze bulungi okumutaasa mu bantu baleme kumutta kiki ekyamuleeta ekyo nakiwagidde nnyo mob justice tekuwa mazima naye omuntu ng'ali mu nnaku weegenderezenga nnyo bw'osala omusango
oyisiza ne be batalumbye aba secondary aba primary bonna basooke baggalewo olumu muli gala Uganda nga tetutegedde ekizibu bwe kibeera ewuwo engeri gy'okikwatamu bw'oba okwata n'ekyewalala ekyokubiri ekigudde ewalala nga tekinnagwa wuwo kikwate bulungi bwe kirijja ewuwo baleme kusalira musango. Ate era ne Fifi the Queen naye avudde mu bukambo bw'ekitalo n'abeera ng'atabukira minisita Jesse Muyingo. Sebo minisita Muyingo nga naatera okuva wano njagala kutwala mukisa guno okutegeeza nti mukama wange ku ssomero lye waafiirawo omwana w'abandi ate tewaava mutemu kumutta eyatta omwana yava munda mu ssomero era abaana abamu ku basomero ewuwo babyogera bye babayisaamu bwe bamala okubibayisaamu alabise nga anaayogera oyo n'awummuzibwa. Sebo si mulambo gumu nkulopera ne ku footage minisita wakati wamumanyaako gye wali baatugamba wali mulwadde eyagenda ku swimming pool abantu bonna ne bayita ku swimming pool nenga tekuli alaba muntu oluvannyuma ne bajjukira nti gundi tubadde naye nga tetumulaba ne bava mu swimming pool mwe bataaleka abantu ne badda ne basangamu omulambo. Sebo essomero lyo teryaggalwawo wabula abazadde aba victim babagamba ati baddamu okujja ku ssomero era ne babalabula okubasiba trespass n'abaana ne balabulwa obutayogera ku bintu ebyo era mukama wange n'omusomesa eyagezaako okuwa abantu information naye yafa mu bitategeerekeka kubanga oyo yali atuwadde ku information. Njagala okutegeeza nga bwe waggadde wano ddayo ne muliryo weetunuzeemu kamera oggalewo dayo oggalewo bw'obanga wali mulwadde nga bwe baagamba mukama tumwebaza gwe munnaffe wawona naye nkujjukiza nti ebyo bye byaliwo baako kyokola nga tonnagamba bizinensi ya munno bagiggale. Lowooza ku basurvivingirawo buli lunaku, lowooza ku bazadde abafumbawo obuugi, lowooza ku muzadde asobola essomero eryo eritali lya bbeeyi naye nga limuwa ekisingayo eri omwana we, lowooza ku bantu boogenda okuggyako emirimu, lowooza ku looni bannannyini masomero ago mwe bayimirira nga basurvivinga kubanga bizinensi ze Uganda ezisinga zisurvivingira ku looni. Kati gwe ogaddewo oyagala akola ati unless nga okonfaminga bye tulowooza nti ayagala ekifo ekyo yayise mu gavumenti era bw'atyo mu ofiisi yo n'ojja n'okola ekisembayo n'olagira baggalewo. Njagala okujjukiza abazadde bonna abali mu ssomero lya Muyingo, ekidaala kidaalimba budaalimbi, mwasirika mpaka kati abayogerako baayogera naye mwenna abaasirika dulibo olwo ne kikonkona ku mulyango ne bakugamba owange oli eyo nti anti omwana bamusibyemu essuuka enjeru. Twabalekera Katonda ekitegeera. Kaakati Sebo tukusaba okubekubeko mu mutima ku bigambo bino byenkujjukizza olowoozeemu nga bw'otaggala wuwo noono mumuleka akole bizinesi egende mu maaso unless ng'ekifo mukyagala nga wino bwe baagikola mpaka bwe yaggwawo n'etwalibwa. Otherwise ze ensonga zange ezindeese ku lunaku luno lwa Easter era njagala okugamba abantu happy Easter ne mbasaasirako mwenna abagiriridde mu bulumi ng'abazadde abaafiiriddwako abaana. Mukama abatugumize era Mukama abatusaasirire n'emyoyo gy'abagenzi bambi agiwummuze mirembe. Ne neebaza omuzadde eyalabikidde mu kifaananyi nga ositudde omwana w'omuntu wanaafudde ng'ate oweese n'owuwo nti wadde walaba owuwo nga mulamu wayagala otaaseeyo omwana omulala wadde nga Mukama teyakikusobozesa. Mother, wherever you are, my team secretly is going to look for you. We want to say thank you in a special way. Thank you so much. That was so nice. Watulaze obuzadde nti tebukoma ku mwana gw'ozadde. Obuzadde buzaala buli mwana abeera mu maaso awo. Uganda Police, omwogezi wammwe n'omuduumizi wammwe n'ab'amagye omwogezi wammwe n'omuduumizi wammwe, tulinze mubeeko kye mutugamba ku kyabadde eggabaawo. Ekyo kye bayita batya.
okuddira abafiirwa ne mubakuba ensambagere ne mubakuba emigga emizibu ne mumaliriza nga bamu mubasudde ne mu nkomyo kye bayita batya. It's unfortunate nti kyabaddewo naye kale muveeyo mutulimbe mubeeko kye mutugamba era tujja kuwuliza yeffeffe abayuganda bamwe ate tulinawo ki tetulina. Mukama tumusaba atukumira obwana bwaffe yonna gye tubutwala okusoma yonna gye buwangaalira yonna gye bukyakalira gye buzannyira abutukumira atusaasire. Because there was a story I looked at ne bagamba omu ku bakyala yafiiriddwa omwana yanoonya omwana kyokka Mukama gwe yamuwa era yamumujjiddeko mu bulumi. Ne tumusaba Mukama tusaasire ebigezo oluusi biyitirira tukendeerezeeko kubanga n'oyo omuzadde kyayitamu Katonda yekka yakikola ki yakimanyi. Banyabo ne basebo mukkirize mbasibulire wano amanya yenze Fifi the Queen nja kudda tuogereko ku kigambo kye bayita domestic violence tukyogereko side zonna nga ne tukitadde ku side emu tulabe na biki betuyinza okukola okulaba nga tugikendeeza kubanga okugivumirira tugivumiridde but how can we try to avoid it? Tuyinza tukola ki? Tuyinza kusala amagezi ki okulaba nga tubaako bye twegamba nti bannange kino bannange kiri tulabe nga domestic violence mu format yonna ebaako weekoma bwe kiba kisoboka. I've always told people domestic violence stops with you. Ate ng'etandikira wooli okutandika okubaawo era n'okukoma kirina kutandikirawo feno tukweyungako bweyunzi. Naye nga ngendo malira njagala okuba wabulamu naddala abakyala domestic violence tetegeeza mukazi yekka kubwa n'abasajja bakubwa n'abasajja batulugunyizibwa nga n'abakazi bwe bakubwa era n'abakazi ne batulugunyizibwa abaana bonna. So tugenda kukyogerako tulabe butya bwe tuyinza okweyamba. Ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti omutemu eyatematema abaana abana ku ssomero eryali eggaba oba eryeggaba mbu naye asaana abeere ng'akolebwako. Tamale Mirundi Junior ye alina amagezi g'awadde ge gano. Omusajja yeetaaga kukomerera ku musalaba ali ku State Square ne bamukomerera. Ate yeetaaga ne muleeta n'embwa zino German Shepherd ne zisooka zimulyako akasolo. Bring the dogs. Embwa za polisi zikola mulimo ki? Nayo zibeerawo nazo tezina bituyamba. Mukwate omusajja muzibe ali ku State Square mulete embwa za polisi zimuluma obusolo. Pega awulire ku bulumi. Bring those dogs. Polisi muyina embwa. Ngena nazo tezina kye zituyamba. Ziri abuli. At least let those dogs do this for us and for all. Musiba omusajja emiguwa ku State Square eyassa abaana. Mulete embwa za polisi zimuluma ensigo. Awutegere nti embwa za polisi zirina ku mugaso. Bate tulaba embwa zammwe kye zikola. Nazo zibeeraawo ziri abuli. Is not alone. Abalatu n'abalaba olulala. Ono gwe twakutegwe tuba tusooka okuta. Oba is not alone. The other ones tuli bazuula olulala. Let us first kill this one. Bweteyongerayo mu mawulire amalala Full Figure munnange ne MC Meya baatabuka. Baatabukamu wadde nga bibadde tebinnaba kuba nti naate bivaayo amulujjudde. Kaakati no MC Meya avuddeyo n'ajjukiza Full Figure n'amugamba nnyabo saagala njabye byama. Ebyatwawula saagala tontankuula mbu baasayininga endagaano buli omu talina kutambaala munne naye ate munange Full Figure mbu yayiseewo waakoma katubeere nga tukuwa akatambi kano. Secondly, ekigambo justice for men oba equity for men byali byaffeffe twabikola ne Nordin Ntege twali sponsored n'abantu b'e Bulaaya bangi nnyo ne tutula wansi tetunoonya ekigambo kye tugenda okukozesa ne tusalawo equity for men. Nodduka munnambiro nga tutugambye nako wawulira kigambo n'ogenda okirigestaringa tisati zaakubibwanga mu bantu abatuweezanga ssente okuva ebweru watusanga na wali wa kintu nga mujiddeyo ebyapa ne tukuwa ku t-shirts. Mpaayo omusango gumu gwe wali oyimiridde muno oguwangula oba nkujjukizayo gy'ofeerinze ate nga tewalina kye wali otandise. Abantu abamu muli wano kumalira abantu budde kunoonya TikTok nakuza page zammwe kyannaku nnyo ndi kati mwayingira mu kantu kyovora mubeera mu kantu ne mmalira abantu data ne mmalira abantu obudde nga mwogera boga stock mweri mupulitendinga mulimbalimba naye it's okay
ekirungi we muli naffe weetuli no problem no problem okay kyamukisa mulungi kyannaku nnyo sitera nnyo kwanukula bantu ate mu bintu bye mbadde nsabirira ebbanga lyonna bambi bwe butakolayidinga na mukyalo ono nze nno mweyitira mami all along era nze kinkaluubirira ebbanga lyonna ne bw'oba mujulizi wange ebbanga lye nali nkuyiseeko full figure ebbanga lyonna nkweyitira mami naye tuyina ebintu bye twakkaanyaako bw'oba ojjukira mu kyatisi zaffe nakugamba tontambaala siri kutambaala wallahi tontambaala siri kutambaala nabikkirira ekintu ky'okuba nti twayawukana nga sirina na muntu gwe nali nkigambye nti nali nkublockinze oba naye wamblockinga ffenna tweblockinga obutabaako muntu gwe tuproving oba muntu gwe tugamba nti twayawukana naye kikwasa ennaku nti walema okwefuga mami wange gw'olibeerako ddi n'emikwano gwe baani ababo mbuuza gwe baani ababo ensi ogenda gikungula otya nga mu nsi muno toyinaamu babo baganda bange mugenda kusanga akaseera akazibu mugenda kusiba abantu mukoowe mugenda kufa ensi ekuba embuutu wano abantu basanyuke usange ng'abantu bakuba embuutu obabuuze nti bannaye teri kusanyukira mu kufa naye mukoze ebintu bingi muganye okubeerako n'abammwe naakwewaze era osigalidde omulumba kati nkukoze eki bwe mba ngenze kukubuuza nkukoze eki mami njagala kutegeeza ebigambo bino nze siri just tikitoka nze ndi ku mainstream nga neeba oli ku mainstream oli ku soloti ndi ku KBS stations ezo zonna zaawukanira ddala nze tojja kunkwata nga kasiisi nga bw'okwata buno butikitooka banno n'otiisatiisa okimanyi nti mu bantu b'olina okutiisatiisa nze siriimu nino nti bwengezaako nkwekuuma ne bwengezaako nkwekwa tumanyi n'ebyatwawula omanyi n'omusango ogwatwawula omanyi ne kyewali oyagala okunteekamu ekintu kye nagaana wallahi obimanyi bulungi nga nagambye kujjayo data nze n'ebyokunkubya tobirina kuba tolina nakyo mmanyiiko nkubuulira kati ogenda kunkuba ki kati gwe ebyokukubya obimanyi tubirina bingi nze n'ekinyina ekyatwawula munda muggwe ne bw'osiriikirira munda muggwe okimanyi munda muggwe ekyatwawula n'ebyewali oyagala nkuzannyire nze siri kagologoosi nze ne bwe mba nkwagala nnyo emikwano gyonna gye ntambudde nagyo all along nze siri kagologoosi nti nze nina kulwanira ntalo zo nti gwe gw'otayagala nange nteekeddwa okuba nga simwagala mulwanye entalo zammwe ze mulwanye nze sobola ziyingiramu nzimba future yange ozimba yiyo mami wange tuleke kati yabakusanga ng'emyaka gyange nga ddala oli mu kulumbagana equity for men mukwano njagala kikunnyonnyolera wano nakusinza bwongo ekyo tolikijjawo ekiraga obwannannyini ku kintu ye registration ekiraga obwannannyini ku buntu ze certificates zonna nzipostinze wano byonna mbirina wano ne bw'olyetoolola Uganda yonna ne bw'olyekubawa Equity for Men, it is an organization, it is my initiative. Kyenakeera ku makya ne ntandika nali sobola kutuula ndowooze nga gwe ndowooza y'ey'omulugube eyo y'okubeera simanyi oyagala kulaga lyanyi nakola kye nali nteekeddwa okukola era nnyambye abantu bangi under Equity for Men. Bino si byakulagaanya asinga cases mmeka z'owangudde nze mukwano sibeerangako ku sayidi n'egwe ekyo kimanyi bulungi sirina sayidi kubanga nkyuzinga wisely nze sirizoninga nga nkozesa mutwe omulimu gwe nnina ngulina lwa talenti yange na buyigirize bwange siringa gwe naawe ekyo okimanyi naye mmwe ne mubeeraawo buli kadde kati ovumye bonna onoonyeza obuliddwa wonnumbaganira era owunzisa ontonedde kyokka nga nakwewala dda nga nesisaagana giraga twayawukana
n'ogenda ku posti yange ng'opostinze natuka okublockinga ng'otandise okundaga simanya wantu wale wanna kiwala kiyingi simanya wantu wale wamama Dinsereko simanya wantu wale yo nzijjayo kaki bonna boli mukungamba gye wantu wala nzijjayo kaki apart from being my friends what else nzijjayo kaki nakutwale wamwana kiwaki nakutwale wamama Dinsereko wadujjako Equity for Men wololololo kati gwe bakusanga nga omwana emyaka gyange mbuze nakusinga obwongo nenkujjako Equity for Men oli musajja gwe to have Equity for Men kale wali musajja ye wali ogenda gikozesa ki wali omanyi n'ekiddako man wamama nsonyiwa saagala nze kulumbagana neesonyiwa ndeka bambi mumanyi ekiraliikiriza Nsereko okubanga akoze embazi guddemu yenna eggumba lino livuddeyo yenna ali bw'ati amanyi lwaki Nsereko abadde atambuza abadde awa banne obutwa kaakati Nsereko n'atuuka abasajja oba yabakola ki oba yalya ssente zaabwe oba biki ebyabaawula kati ate ye Nsereko akatwa ke baamukozeeko omanyi ava mu basiraamu naye ate akatwa kakutte bwana mukulu bwana mukulu yennawe ate ng'ajjukira bizinensi ze zibadde zitambulira mu bwana mukulu ow'essaza ekkulu kakati bwana mukulu ow'essaza ekkulu ku ttaka jjukira eyo naye ebadde bizinensi ye ng'agenda n'atega abakyala enkolobe e Bungereza n'afuna obutuuze bw'e Bungereza n'atega omukyala enkolobe mu USA n'afuna obutuuze bwa USA n'atega omukyala enkolobe single mother n'amuteeka e Canada n'afuna obutuuze e Canada kati bwana mukulu okuva mu ssaza ekkulu eri e Kampala n'abanga takyafunctioning ate oba olina ky'otugamba kati buli eyali simanyi gwe yali afunirako obutuuze tuluzi kasita zibeera nga omanyi obeera makanika bw'obeera makanika olina okukuuma toolbox yo banno bayinza okubba ebyuma byonna ne babimalamu n'osigaza toolbox enjereere 15 teriimu pisipisi teriimu tesita teriimu teriimu adjustable teriimu ani amanya adjustable ekwata bunatti kakati ogenda okutuuka ku toolbox yo kati Nsereko kyekimunywedde yenna ali bw'ati Nsereko bwana mukulu ow'essaza ekkulu eri e Kampala ate si yabadde bwetetambudde obadde mulabi mulungi aleko ekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba